Yes, mpola mpula tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya nedobozi pampita ntambi chimso Rich Boy Maxudi Junior webala kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribing ngo ya subscribing na watu kuba nti osubscribing ngo kikaseera obere nti osubscribing then tukende mu maaso. His Excellency the Ghetto Gladiator Bad Bobi Wine avuddeyo n'ategeeza nga Museveni kwogata ne group ye bwegezezaako kuba nti bahakinga account ye eya social media omukutu ogumanyikiddwa nga Ghetto TV era nga wetwogerera omukutu guno guli out of hands eza Bobi Wine kwogata n'ababadde baguddukanya mpola mpola. Webale kuba nti wekumira wano yes natutambula ffenna ate webale kuba nti osubscribing nga gwe yasubscribing ate webale kuba nti otambula naffe mpola mpola subscribe kwatanaba then tuberenga tutambula mpola mpola wekumire wano mukumanya now nga tugenda mu 2021 akalulu kafuse akalulu buli omu atandise okuba nti azanya tricks ne game ezisobozesa okuba nti either zimukumira mu buyinza oba zimuleeta mu buyinza. Akalulu ka scientific akaliwo mu byafaayo bya Uganda akasoso okuba nti kagenda kubeera mu byafaayo bya Uganda nga akalulu kano bakayita tonsemberera sikusemberera. Yes, tonsemberera sikusemberera 2021 era akalulu kano abantu abasinga batandise okuba nti bakanonyereza ku Facebook kwogata Instagram ne Twitter ne radio oba ne TVs ezenjawulo oba mainstream media. Now owaliwo omukutu ogubadde nga gujja gukavaringa yes political rallies za Bobi Wine nga gukola updates ku engeri Bobi Wine jatambuza mu campaign ze n'ebintu ebyenjawulo. Omukutu guno baguyita Ghetto TV wetwogerera abakulu baguwambye oba guli already hacked. Bobi Wine mukuvaayo okwogerako naye nga ayogerako naffe olunaku lwaleero yatugambye nti Museveni yaguze bahaka yes kwogata n'abantu ab'enjawulo ne bayingira ku mukutu guno gwa social media ogubadde gukyasinza okuba nti good trending ku yes ku Facebook kwogata ne YouTube mpola mpola ne baba nti bagihakinga era nga wetwogerera omukutu guno kitegeeza okuba mbu guli mu ngalo za gavumenti. Tetulinaako obukakafu ekyo naye nga ate Bobi Wine atutegeeza nti abakulu baguyingiddemu ne bagezaako okuba nti bamutataganya mu nkola ye y'okuba nti yes anoonyaamu akalulu. Omukutu guno gubadde gw'amaanyi by the way nti gubadde gukavaringa ensi yonna era nga gubadde gugezaako okuba nti gukola updates yes mpola mpola. Kwaliko kyaliwa Bobi Wine yamanyikiddwa nga Ashba Kato yali omu ku abo tetumanyi oba yawaddeyo details z'omukutu guno okuba nti yes engeri gye yali nti yasala okugenda mu gavumenti ayinza okuba nti yaguwaddeyo mu b'obuyinza okuba nti asityowalinga oba okufuna ekifo ky'okumwanjo mu gavumenti ya NRM oba oli awo abeeko ne gyatwalibwa awalala asobole okuba nti asavinga eggwanga mpola mpola oba yes oba rest pastor cause bebamu ku abo ababadde baddukanya era nga Bobi Wine basuspendingamu okuba nti either bawaddeyo logins oba nga bahaka bagenze ne bayingira mu mukutu guno ne bagukola ki ne batetaganya. Bobi Wine nno aba blogger abasinga baali bamuddukako nga bagamba nti tasasula naye nga ate abadde ne ba real people ababadde badukanya omukutu ogwo nga bakavaringa buli step Bobi Wine gyakolamu ebintu bye. Bwe twogera omukutu bagugwambye era nga omukutu guno teguli mu mikono gya Bobi Wine wabula kitegeeza okuba nti guli mu mikono gya gavumenti era nga Bobi Wine takyagulinako obuyinza nakamu n'akeddagala. Abamu nno batandise okubitunuulira nti efuga bbi likomyewo oba like mbu gavumenti eri mu buyinza yatidde nnyo oba oli awo kwe kutandika okuba nti egezaako okuba nti ewamba platforms za Bobi Wine zabadde ayitamu okuba nti atuuka ku muntu wa wansi n'omuntu wa bulijjo nga mutuusaako eddoboozi eryo especially abantu abali ku social media. Uganda bw'otunuulira abantu abali ku social media bali wathe obukadde tugenda mu 8 tebukyali bukadde 5 nga research wabadde agamba bugenda ku social media abantu ababikula Facebook n'abasigaddeyo Facebook yokeriko abantu obukadde 8 songa obo bukadde 8 buli so influential nti bwebo abantu basobola ogenda ne babuulira abantu bomukyalo n'abo abantu abali social media ne bakyusa because trend n'amawulire agafa baba bagamanyi bulungi baba n'enkiriza okuba nti bamatiza
wano mu Uganda kizibu nnyo okufuna ba campaign manager olunana wowe kafuwe so nolwekyo bwobanga olina social media ngeriko abantu abo emiliyoni 8 kitegeeza nti oba olina osobola okuba nti wetuusizaako oba otuuse eddoboozi lyo mpola mpola so nolwekyo kite abakulu bano bayinza okuba nga batidde maybe ne batwala social media nga bwe bino bwakigamba oba oliawo kyandisobokera okuba nti nabo ababadde badukanya social media ezo bayinza okuba nga baagala kwefuula kuba nti bajja mukuluka sente then bamugambe nga social media webaziwambye nga tebaziwambye obanga benyini bebaziwambye okuba nti bazahakinga okubaako n'omugabo gw'ensimbi gwe beefunira okuva eri Bobi Wine. So ebyo tetunababikakasa bulungi naye ng'ate omukulu atugambye nti omukutu baguwambye tegukyali mu ngalo ze efuga birikomyewo social distance tosembera sikusemberera akalulu kafuuse akalulu ate nga alina social media eri active yayitawo aba online NRM yes online team bali active ku Twitter whereby Twitter Uganda tekola bulungi abantu abasinga obungi bali ku Facebook so nolekyo Bobi Wine kyakola okuba nti abamba Facebook government mbu etutte ebintu bye bino nebirala bebonera mu episodes of ezidako sigadde ntambi Jimso bye bye.